Video etandise. Video etandise etya. Video egenda kutandika na kuyomba kuba naze kulwana. Naye kansooke kuyomba. Kansooke kwebaza kale. Njagala kwebaza abana Uganda mwenna. Mmwe abamu ku mmwe abasobodde okwongera ababadde mu kusaba okwaguddewo obugwi olw'ebyo bye twazudde eby'omunda ba Museveni bye babadde baagala okukola. Ogenda kumanya bingi nnyo ku nsonga eyo. Tega amatu, beerako, yita munno, mugenda nakatemayo, ngenda kulagira wono katemerayo, tugende mu maaso. Uganda yonna ekutte kasasiro. Uganda yayongedde kuddugala. Bwe bukyenkya ku Mmande nga tebannaba kugyawo kasasiro oyo. Twagalayo ba mwoyo gwa ggwanga. Mugula amafuta, petroli, mumuiwe ku kasasiro oyo mumwoke mu kkubo. Mukwata amafuta muiwe ku kasasiro oyo mumukumeko omuliro. Mujeyo vuvuzera, mujeyo ngoma, mujeyo firimbi, tukuŋŋaane tutereze ekibuga. Solution tujja zibawa wano. Weziri amakubo gonna gajjudde kasasiro. Uganda yonna yaddugadde. Tebamunonye. Mukwate kasasiro mumukumeko omuliro ku kkubo waali. Endulu zivuge. Tubanje akalulu kaffe. Musindike ebiseminti bijje mu kkubo. Emmotoka zikwate ejjaamu. Museveni must go. Tulabo bataaveeko. Mumukwate petroli mumwochere kasasiro mumwochere mu kkubo. Kuba ekisooka muvunduvundu. Anaagenda okuggwawo nga ne kolansi akulukuse. Tewali mmotoka ejja kuyitawo. Endulu zivuge. Tukere enkya ku Mmande nga ku makya jjaamu akwate mu Uganda yonna. Eyo nvuddeyo. Njagala kwebaza mwenna abadifayinze ebintu ebyo ababadde mu kusaba n'okusiiba. Mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati njagala kukukkuluma. Njagala kukukkuluma eri abamu ku bakulembeze baffe mu nkyukakyuka. Emirembe gyonna egibadde giyise, abantu ababadde babeera mu nkyukakyuka babadde bazitoyererwa nnyo. Bambi nga bo be basika abantu, ng'abantu tebabitegeera, tebabimanyi. Era ne bakola omulimu mulungi nnyo okugenda nga basomesa, ne basiga ensigo bambi, ne basiga ensigo, abamu ne bazirinda zimere ne bakoowa. Basebagala ne bakoowa ne bagenda wa Museveni. Basemwogerere n'abalala bonna abagezaako basekweyama ne babatta. Naye ng'ensigo baagirekawo ng'ekula. Kakati ne tutuuka mu mulembe ng'ensi etegedde. Abantu bazuukuse. Kati ate luli abakulembeze be basikanga abantu. Kati abantu be basika abakulembeze. Bannange mujje tukole kino, bannange mujje. Ate abakulembeze tebajja ab'omulembe guno. Abaana babadde ku media wano ne baleeta solutions ez'enjawulo, ne baleeta exercise ez'enjawulo. Bannange tuggalewo kale. Oba si byakuyika ku kkubo, tuggalewo amaduuka, tuggalewo shutdown. Bannange tugezeeko, tuggalewo. Abantu bonna ne bakukubira essimu, pastor kyonna kintu mumwe mukyogera. Abakulembeze bakyogerako ki ne basirika kye. Ne tutambuza ekintu ne tukisomesa buli muntu n'akimanya n'abeera redde. Abakulembeze bonna ne beekweka. Nabbanja ne Museveni ne bajja ne bagamba enkya mwere. Ne mukera ne musiba amabina. Ne musiba bulungi nnyo amabina, ne musiba engatto ne zinywera. Ne mujja ne mukola Museveni byabagambye. Zambali Burasio Mukasa. Era kakati kiwedde. Kakati kiyonje. Kakati kirungi nnyo. Nga bwe tubasika tubagamba population ye basike bagamba bannange mujje. Kyemugamba buli mukulembeze, buli mubaka wa nkyukakyuka, toyinaayo baana be weesiga b'omanyi nti abo bafuutu soja 12.
bayigiriza basobola okukola okuggala amakubo mu constituency eyo. Muli baffe muli booli. Nalabye mukwano gwange Zahara Luyirika yanvumya wano Katenfe bufi. Yagenze n'asiba ebbina n'agenda asiba engatto n'akwata oba eccupa oba lweyo n'ayingira ebbala nga bakyogedde lwakuna nga kirina lwakutaano lwokka kikole ku lw'omukaaga. Ekyo mwakiwulidde. Abaana babadde ku intaneti nga bagamba bannange tuggalewo peacefully naye tulageyo ne bwe kiba tekiwedde ku olwo naye message eba etandise tutandikireko ebintu ebisookerwako. Tutandike ebisookerwako nti abantu bwe bamanya ne bagamba tushatize down ne bashatinga down bwe omanya levels z'obukulu bw'abantu mu struggle zituuseewa batugoberera kyenkana ki bwe tuyogera nga mwefuula busy. Nkugambye omulembe guli abakulembeze be basikanga population nga population ezitowa. Katulwaliro population yesika abakulembeze bazitowa. Naye Museveni bwe yakyogedde ne mujja bwe tubogerako nga mugamba tuyisaamu abakulembeze amaaso. Nga mulaba Museveni gavumenti emulemeredde. Museveni yagenda agaziya gavumenti. Budget yonna ekola ku misaala. Budget ekola ku bintu ebi. Museveni ne future plan ze ng'omuntu. Then n'emisaala kuba yagaziya olujjuliro n'agaziya olujjuliro n'agaziya olujjuliro n'agaziya olujjuliro n'agaziya olujjuliro. Budget yaffe ekola ku ebyo. Looni z'ebweru ku ebyo. Ezituweereddwa obuweebwa ezitali zaakuzaayo ku ebyo. Kati gavumenti emuzitoweeredde tebalina na capacity ey'ola kasasiro ng'abantu bamutadde ku kkubo. Gavumenti yagwa. Omanyi ekitegeeza abakulembeze baffe ne mutuula ne muyisa statement obi ne mugamba abantu abaana kye boogera ekya shutdown tuli mabega waakyo. Mulaba mutagenda mu birala byonna. Bannayuganda basazeewo okwerwanako. Nange sijja kukola ku olwo. Kimala gweyogera ekyo. Nange wange byonna ngenda biggalawo. Kale bw'oba otidde kukikonfaminga gweyogera ekyo kyokka nti okusinziira bannayuganda bwe basazeewo okwerwanako bwe bati. Nange ku olwo sigenda kuva waka, sigenda kuggulawo bizinensi yange, nyimirire wamu n'abannayuganda. Ne MP omulala n'akateekayo. Ne MP omulala n'akateekayo. Omanye kisobola obbeerawo. Omanye kisobola obbeerawo. Mumanyi nti awo we muli waliwo abaabaddewo. Mumanyi nti busobola okukya gwe Zahara awo wooli nga tutaddewo plan B. Tomulaba nga talina bbina. Okimanyi nti awo tusobola okuteekawo plan B. Kale muwulirize ebya Museveni ebyaffe mu bigaane. Muwulirize ebya Nabbanja ebyaffe temubiwulira. Kale security alert zizino we muli kati kano mutandike mukatemereyo wano. Kali mukatemeyo kokka akawedde. Kano mukatandikire wano. Olwairo ze ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2026. Mwalabye byonna ebyabaddewo tuzze tubibagamba okuva ddala mu ssaddaaka zonna zizze zimanifestinga newankubadde okusinziira ku mulabe waffe tezinnaba kumuwa bibala byabadde ayagala. Okwera kwe balangiridde kutegeeza ki? Kiki ekikulimu? Beera wano nkukuwe.
Mwalabeko ebifaananyi ebyafulumye nti Muhoozi yagenze Rwanda mbonna ali Rwanda. Tebakulimba nti Muhoozi ali Rwanda. Tebakulimba nti Muhoozi ali Rwanda. Yaliyokko emabega kaawo. Era ne be bateesa n'ebyamutambuza biibino mbibawe. Omanyi lwaki Sipiika tannaba kuvunaanibwa? Tuula wano mbikuwe. Muwulire ekiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka. Waliwo olukwe olunene nnyo lwe bali mu kuyiiya mu kukola nga olw'emisango emingi ennyo gye bakoze luli wakati wa Sudan kubanga Salva Kiir ali vulnerable nnyo. Naye yafunayo akawaayiro ka mukazi we Anita Among. Nabagamba wali wabulako katono okubeerawo olutalo naye Salva Kiir nga yaluuzinga. Kuba Museveni bwagamba omujjako leero amujjako ekiro n'ateekako omulala. Kati wulire ekiriwo. Rwanda, Uganda, Southern Sudan, ensi ssatu bateesa okuzigatta zibeere ensi emu. Eno meeting yabaddemu Boss Kitwe ng'era erimu ne Boss Kitwe owookubiri gundi ono Sipiika obosi ne Boss Kitwe Attorney General Mayanja. Mulimu Ssaabalamuzi Nzeyija, Deputy Speaker Tayebwa, Balamu wa local government, Museveni bonna ne group mwabaddemu n'abantu abalala naye bano be babadde bakki. Wulire ebiriwo. Museveni, Kagame ne Salva Kiir bateesa bayina skimu ey'okugatta ensi zino ssatu era nga bakikirizganyizaako kiri ku final stage. Ensi zino bakyanoonya erinnya gye bagenda okuba nga batuuma eddene oba erinaasingako naye kati at the moment eyo region eyo ensi emu bagiyita United East States. Bagala okugyawo Uganda, bagala okugyawo Rwanda, bagala okugyawo Southern Sudan. Bagigatta ebeere ensi emu bagiyita United East States. Byebiri ku mpapula naye erinnya likyadiscussingibwako gye baagala okugituuma. Wulira obitwala oba obigaane. Nze kambiteeke kuliko. Lwaki baagala okukyusa ensi eno okugigatta emu? Bonna basatu balina amabanja ge batakyasobola kusasula mu nsi yonna. Rwanda eriko sanctions agame gamuli mu bulago, amazzi gamuli mu bulago kati abulako katono okunuka. Museveni gamuli mu bulago, Salva Kiir gamuli mu bulago. Bayina ebikolobero bonna basatu, bayina amabanja bonna basatu, bakyayiddwa mu nsi zaabwe bonna basatu. Owulira ewaka ne mu kibira wonna ebintu bibi. Kakati bagamba bwe bati ekisookera ddala mu Uganda bwe kimala okutuuka bulungi nnyo ne baba nga bakimaliriza, buli muntu yenna eyali signatory ku looni yonna ey'eggwanga Uganda Kasejja bagenda kubatemula, bagenda kubatemula. Kasejja essaawa yonna ogenda kufa okuva kati. Nabadde nakabagamba ebintu by'olyo ono Ssebutobuto emabega eggundi yali ansangi. Waliwo ansindikiddeko akafulaya simanyi mbuno bamusondera ssente, simanyi kanaaba oba yabirimu, mbw'oba ali ku kitanda emulago.
ninga birabyeko ani ampereza fulayi mbuse buto emabega ali bubi nabagambye oyo yawedde sikugamba ng'ekintu n'okiwakana ulira Siniya Kanabe bangambye Siniya Kanabe yakirimu oyo no Siniya Kanabe twaliko wano nga tukolera awantu awa nga kampani yange ya deployingawo nga naye ya deployingawo mumanyi bulungi era naye amanyi myaka gye mabega kaawo mumanyi bulungi oyo mwana Kanabe so oyo yawedde oyo sebuto yawedde amma nkomyewo wano kati baagala kuyubula ekitundu kino kibeere eggwanga limu 1 okukyusa history okugirawo ddala ebyemabega balowooza nti ababadde babanja ebikadde baba tebakyabanja bipya era bwe bamala okirandinga obulungi buli omu agenda kudisapiyaringa nga bwana bisobola buli omu adisguisinge naye ye Museveni kyawulira ekiri ate ye kyateeseza e Kampala ate bwe bamala okubimaliriza bwe bati Salva Kiir ne Kagame bonna ate bakugibwawo nabo eliminating very good kakano obiraba sebuto mulabi gwo munamawulire wa Museveni gwo okuba Museveni ebifaananyi ate tukusondere kuki tukusondere ki tukusondere kisebo si yoyo gwenna bagambye eggulo si yoyo temutawaana musondera kubanga era ne bwe munamukola mutya bamaze dde okutegeka olumbe lwe gamba NRM ekuweza ebadde egenda ez'olumbe ezikuwe ne bwe munamujjanjabirawa agenda kufa kubanga NRM yennyini yamwetudde Museveni yamusaddaase tekawo abiri wamawulira Museveni adisapiyaringe naye ng'amaze okulandinga kino nga bagasa ensi zino 3 ne zivaamu ensi emu kati kitegeeza abadde abanja bo bwe bato bo bagezaako kira oguno kikola simanyi bya munda mu abamanyi ebyamateeka ne international relations simanyi biki international biki mumanyi naye bano bino bye bateesa yali abanja Southern Sudan tasobola kubanja United East Coast Ismani States yali abanja Uganda nga Uganda evuddewo abatakyasobola kubanja United East States yali abanja Rwanda anasobola okubanja United East States mumanyi bwe binaabeera kyovola bamulimu ab'amateeka mulimu abalamuzi mulimu ab'amateeka mulimu ababiki bonna bali omwo bateesa ku ekyo wulira era emikolo gino gyonna gye mulaba girimu ebintu bingi nnyo ne saddaaka okwera kwabadde bwe kuti mbu Museveni okweyubula okwera mbu bw'amala okukirandinga ye rebranding ave mu Museveni omukadde adde mu Museveni omuto omupya adde mu Museveni omupya olwo bwe bagatta constitution z'amawanga gano ziba zikyuka tuba tugenda mu eri eya East eya United East States kakati okwera kwabadde bwe kuti okwera ebikolobero byabwe bye bakoze n'obukyawe bwonna abantu bwe babalinako beeyubule babeere abalala kikyavudde kibeere ekyobuwaze buli muntu akwata olweyo akutame ayere mbu kwe kubendinga souls z'abannayuganda azibendinge ye yabadde alina okutambula ng'ali bwereere nabagambye okutambula ng'ali bwereere nga mmwe mukutamye mwera yayitewo okitegedde mubendinge souls zammwe nga bw'obeera bayibuli egamba mu kitabo ky'okukungubaga nti emitima gyaffe gyefunyiza munda mu nnyama yaagyo okitegedde kati ng'ayagala akabonero ak'okungulu akamu okukutama
nga mukutamye mwera kyovula bawabadde tewaliiwo n'omu gwe bakkiriza ku muvinga oba mulambuzi simanyi omuzungu simanyi bafaza nabalabyeko simanyi balevulanda no kyebavudde bakkiriza abalwadde bokka be baba batambula kubanga sitaani naye tayagala saddaaka nnema tayagala saddaaka eriko kiwundu oba eriko bulemu oba eriko buvune kyebavudde bagamba nti abalwadde bo mubaleke batambule kati ayagala abalamu ayagala institutions zonna tubendi agenda okikubawo kati yabadde aloga souls n'obwongo n'endowooza z'abantu byonna agenda okukireeta okukikubawo nga palamenti ebikkiriza abalamuzi babikkiriza mwe bannayuganda ne bwe munagira nga nammwe mwabendinga dda 7 yes uganda yes tweyongereyo ate kasatu tugejja ne tweyongereyo okitegedde abaama bangi ajja kuba ababbye teri kubasasula aba sanctions ziba zivuddewo bo baba bazibuuse kati olwo era bw'amala okukipakejinga obulungi ennyo bw'ati endagaano yaabwe eri bweti muhoozi yaba agenda okubeera ow'okuntikko mu nsi ez'essatu mutabani wa Salva Kiir abeere second in command akiika wano ne mutabani wa Kagame abeere second in command eri akiika wano ng'abo basatu be batambuza ebbendo bende eryo nkikuddiremu mbunga muhoozi yali ku ntikko yakyo then mutabani wa Kagame ajje bakole federal state nga beegattira Uganda ng'omutwe gwabwe ye muhoozi kati bakinyweze bwe batyo awo basobola okuddamu okusaba looni empya nga bamaze okweyubula nga bali bababbye Museveni taliiwo Kagame taliiwo Salva Kiir taliiwo basigintobiizi bonna babasse Kagame agenda kutta ababe Salva Kiir ate ababe Museveni ate ababe amannya gakyuse ku mpapulo inako Uganda terina weerabikira Uganda yavaawo ebintu ebyo mu bitwitinge bannaayo ku World Bank mu bitwitinge ku IMF mu bitege ku IMF twagigamba IMF temuwola Museveni sente ne bagaana simanyi International Monetary Fund abaana bakagenda ku IMF emirundi kawumbi temuwa Museveni sente ne bagaana World Bank temuwa Museveni sente temuwa Museveni sente ne bagaana mugende mu bagambe ebintu ebyo weewaawo abantu abali ku IMF mukole petition ebintu ebyo mu biteeke mu buwandiike mukole tweets mukoleyo kwekalakasa mugendewo mubawe petition eyo mugiteekeyo musirike leero Museveni tojja kwebaka anti ogenda kunnona naye okakasa ononona wano kubanga abaana ab'okubisaawe bakakasizza nti Kasolo bamulabyeko wendi wano okakasa ononona wano go wandeeta kale ekyokola kikole mangu Yesu yagamba Yuda kyokola kikole mangu bannange mugende ku IMF mugende ku World Bank mugende ku bitongole byonna ebiwola sente simanyi ekizimu simanyi ani UN USA bw'owulira nkukomekeza nti kola tweet eyo gikole kubanga buli kyembagamba nti bannaye mukole tweet eyo kimalirizanga nyo nga kibaddeyo ne mugamba kale bannaye senga nakola tweet eno kola tweet eyo eya Museveni okweyubula okujjawo Uganda Rwanda ne Southern Sudan olw'ebikolobero ebingi bye bakoze baagala bitoloka baagala bidduka bakyuse kyovola babaka ba parliament Museveni afuba nnyo okubakwata bonna abateeke wano kyovola babalwana okujjawo Ssenyonyi okumanya lino etteeka lye baagala okuleeta zibu nnyo baagala nga litandikira waka wairo kugamba Museveni waliterako omukono we litandikira okukola gundi aveeko Ssenyonyi aveeko si bya kisanja kijja
tewali kukidebatingako, tewali kukikyachalako. Parliament ekonyemu n'abalamuzi bakonyemu, gundi ekonyemu, Uganda yeyubudde tekyali Uganda. Kalasi. Temulabanga biri wuyadi. Temulabanga biringa ebitasoboka. Ani yali amanyi nti busobola okukya nga Sudan bagikutuddemu ne batekawo Southern Sudan. Museveni yakutwamu Southern Sudan. Museveni nze nali nsoma eggaba 201 nga Garanga asula Bunga. Garanga nga asula Bunga awo ye yali Ssaabayekera wa Sudan. Museveni nakozesa Garanga ne balwana alaba kiwedde. Museveni natta Garanga nga mumanyi kapasite ye. Museveni n'atirimbula Garanga kiri kye yagamba Muhoozi akikole Cedric Babu. Museveni n'atirimbula Garanga n'asigaza yali agamba Garanga akutuleko, Garanga afune obwetwaze. Kumbe Museveni yalina interest talina bwakutulamu Sudani nga talina gwakozesa, n'akozesa Garanga ne batabula Sudani ne bagikutulamu ne bafuna independence. Era Southern Sudan ye youngest country in the world. Nali nkola mu New Vision nze nakuba akatabo ka independence ya Southern Sudan. Nga nkola mu New Vision nze nakavunanyizibwako, nze nakapasolinga, nze nakalodinga mu motoka ezakatwala Southern Sudan. Mu New Vision byenjogera mbimanyi. Museveni natta Garanga n'ateekawo Southern Sudan. Kati gogamba nti bino byenjogera biri wala n'okutuukirira. Tebijja tuukirira kuba kati tuli bagezi. Kyova olaba nkugambye ebintu bino biwandike ku IMF. Bino byonna ani abiri emabega, Russia ne China. Akote mukalekaayo abali emabega w'ebintu wa project zino zonna abawaga Museveni, Russia ne China be babawaga kubanga esente ezibabanjibwa ennyo za mu bazungu ez'aba China yegenda okusigaza ebbendo bende eryo mu control. Era tebageza ne bakulimba mbu Muhoozi yagenze e Rwanda mbunali Rwanda bakulimba. Eyo meeting bagituulamu ddako kemabega ennaku eziyise, weeks eziyise. Kati olw'okugamba nti bagenda kutambula bwerere ku street, bagenda kutambula mu motoka bwerere nga bali naked, ekyo kyabakubye nnyo ne baswala kwe kuteekayo mbu agenze Rwanda akulimba. Bakulimba byonna no bakuterayo video nkadde, ebifaananyi bikadde. Kituufu meeting yaliyo naye ng'ekwata ku ebyo. Kaakati bwe baddamu kati okubigira, omanyi waliwo ekintu ekibeera nga lwakibuuka naye ne bajja n'obaako atawala wookisanga nga kyekiri kye wali omiisinze n'obaako wookifunira. Njagala okusaba USA mukoleyo petition, mugende mu State Department mubawe ebintu ebyo mubiteekeyo, bateeka amatu ku ttaka balabe oba tebigenda kutuukawo. Nange bwenva wano abawuliriza abange abali mu magye mu USA, mu Nevesiru ne mu wawawa mu gundi ez'enjawulo kubanga mbayina wano, ntera nnyo bawe ebintu ebyo ne babiteekayo era ne batandikirako okubinoonyereza. Ndi source of information nno, mpoma satellite source of information. Kale temwerabire ekyo ekintu. Kati Museveni yabadde abendinga souls zammwe. Kyovula ye ne mutabani we babadde balina okuba mu mmotoka nekedire. Yes, tebakulimba ne bannabbanja bonna tebamanyi bye boogera. Nabbanja tamanyi kyayogera, takimanyi. Tamanyi na gye biva, tamanyi gye bikoma, tamanyi bamugamba bugambi genda okole bwoti. Ne najja nayogera mu buyinza bw'atamanyi. Bamutikka by'atamanyi nga Museveni bwe yatikka
Garanga gundi ekintu kyatamanyi ne bamala okutuuka Museveni n'atirimbula Garanga. Why? Abakutuuka kugwisanya bwenyi ne Garanga nga waliwo ekibatuuseeko awo kubanga Garanga teyali bwe yali kikutteemu n'afuna base n'abanga yeemalira. Museveni teyandimukozeseza ebyo kuba yali musajja muzibu nnyo. N'amugjawo n'asigaza puppet ya Salva Kiir. Kyova olaba tamuggyaawo. Omulala omuzibu Riek Machar n'amala atuula waawo tebasobola mukozesa ebyo. Kyova olaba alwana nnyo kwaba nga Riek Machar tatuula waawo. Oyo ye Museveni. Mbegayidde mukole tweet ezo. Mbegayidde mukole tweet ezo. Ekintu bakiyita United East States nga bwe banoonya erinnya eddala. Kubanga babanjibwa ebbanja libatuuse mu bulago tebasobola disasula kati bo baagala kweyubula. Bwe bamala okukinyweza Museveni adisappearinge. Naye ng'okudisappearinga ate agenda kumala kutirimbula banne. Kagama afe, Salva Kiir afe. Bino byonna abiddusa supiidi ayagala kuleka nga amaze okubitegeka yadisappearinge nga Janet. Mbu Janet yabulira mu jjinja. Temunnyonoonera puroguramu namwe mundeke mubitandise. So ekyo kyekyabadde kitegeeza okwera n'okwera amabanja gonna, okwera image embi, obukyawa abantu bwe bamuliko, byonna byere, byonna bifulumye, yeeyubula abeere mupya. So byebyo byabadde oba byebiri emabega w'ebisenge by'amakolero. So abantu baki ba ring leaders ab'omu chapters ebweru w'eggwanga ngenda gezaako batuukirira okwongera okubawa ebintu bino mu original form, mubiyitemu mubirabe, muggyemu petition entuufu, mu submitting ebiwandiiko ebyo bibeereyo mu IMF, bibeereyo mu World Bank. Museveni gw'olimanya ky'olimpa, nze ngenda kukuyambako. Museveni ngenda kukuyambako ku buli ky'oyagala okukola. Gw'olimanya ky'olimpa w'oliba otudde. Olikkiriza nti ate bakadama ne ba SFC ne ba foot soldiers baali basajja nnyo. Kale ebigenda mu maaso mubiwulira oba mubiraba? Mwana yabuuza nti amasannyalaze ogawulira? Uganda kyemmanyi kati tugawulira. Bateesa emisana n'ekiro, batuyiiyiza. Ffe tulaba nti batutuuse mu bulago batukeese, naye ate nabo ensi zaabwe zibatuddemu. Bakugamba nti obukulembeze bwa bano bwavaawo dda. Batwesibyeko bwesibi, baliwo nga bifaananyi. Kubanga bakyaliko amaanyi g'emmundu ge gabakutte. Kaakati byonna bye bakola, babikola basambyasambyako okulaba nti ensi zaffe tuzitadde mu buzibu obw'amabanja. Naye ate zibusomose zitya? Bakugamba ekigenda otuyamba ng'agali abamu bwe gali nti ge galuma ennyama. Tukwatagane nga ffe ffenna ababanjibwa tunyaga abazungu. Baagala okunyaga omuzungu nga bakolagana n'Omuchina n'Omulasha. Uganda, Sudan ne Rwanda. Bakugamba nti mu nsi ezibanjibwa mu Afirika ezo zaate amabanja agaazo gali ku level ndala nnyo. Kaakati n'abakulu bano nabo tebatudde bafumba emitwe enkya n'eggulu, bagamba tulina okwegatta tufuuke muntu omu. Ffe be babanja tuve ku bukulembeze, tusigale nga tetulina bbanja lyonna, nga n'ensi ze babanja zikyusizza amannya. Kati kwe kulaba nti bakola bukubirire. Balwanyisa ekintu kino badduke, bakirekere abaana baabwe. Naye teweerabira nti okwewola ensimbi ezo wabako emisingo egiteekebwayo.
mpozi nga bagamba nti bwe bakyusa erinnya beegasse bali ensi emu bagikyusizza erinnya mpozi n'emisinga egyo nagyo gikyusibwa amannya awo muyinza okubeera waddewaddeko so nga ate ne bannayuganda nabo tebasobola kubeera basiru ne bakkiriza kintu ekyo kigende bwe kityo era nabo balina okuteekawo embeera okulaba nti tebatusuula mu ntata uganda esigala ya bannayuganda Rwanda lisigale nga ggwanga ettongole nga lya bannarwanda ne South Sudan naye esigale nga ggwanga ettongole era nga ly'abantu beeyo kino bo balowooza nti kiyinza obbakolera naye sikakasa nti kinaabataasa kubanga buli muntu asobola okupalappalanya nga bw'aba alabye naye si ky'oyiiya nti kyekiba ekituufu ku budde obwo kubanga tebabiyiiyiza mu bisenge byabwe nti bisigale awo bimala ne bifuluma ate ne bijja ebweru bannansi ne babimanya